mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olwaleero njagadde mbalage ensimba gy'osobola okusimbamu ekisubi. Kino kiyitibwa ekisubi ekigenda ku kyayi. Osobola okubeera ng'okisimbako ewakaawo mu compound emabbali w'ekikomera kyo. Kirungi nnyo beera ng'okisimbako. Kisookera ddala kirwanyisa emisota okubeera nga tegijja kujja waka, wamu n'okulwanyisa ensiri, okendeeza ensiri okubeera nga tezijja waka. Ekisubi kino kirungi nnyo ku nsonga eyo. Mu ddagala eryo erireeta appetite n'ekisubi kino kirungi nnyo ku nsonga eyo. Ng'obadde olina abaana abato abo nga tebaagala kulya, ng'okulya kwa mpaka, tebaagala kunywa caayi, tebaagala kunywa mazzi, ekisubi kino kirungi nnyo, kireeta appetite y'okulya wamu n'okunywa amazzi. Naddala mu baana nga bw'okiraba ofuna tubuyita obukola bwakyo n'obufumbira mu mazzi bulungi nnyo, oba n'obufumbira ku caayi omukalu. Caayi oyo wajja gw'otaddeko ekisubi beera ng'omuteeka mu kikopo, naye musengejje. Naddala ng'ogenda muwa abaana abato beera ng'omusengejja, kati beera ng'owa abaana abo caayi oyo ng'otaddemu kasukaali. Gy'anaakuma okunywa caayi gw'otaddemu ekisubi agenda kubeera ng'afuna appetite y'okulya oba ey'okunywa, tugeze amazzi. Beera nga caayi gw'ofumba gw'ogenda okuwa ku baana, teekako ekisubi kino, bagenda funa bulungi appetite y'okulya. N'abantu abakulu toyagala kunywa mazzi, buli kaseera onywa biwoomerera, naye nga tebagamba nnywa nnyo amazzi, ng'owulira amazzi tolina appetite yaago, kwata ekisubi kino kifumbire mu mazzi ago gennyini g'ogenda okunywa. Bw'onaanywa ku mazzi ago agaliko ekisubi eky'amazima ogenda kufuna appetite y'okubeera ng'oyagala okunywa amazzi. Kirungi nnyo, kireeta appetite y'okunywa amazzi. Beera ng'okiteeka ku mazzi obeere ng'oganywa. Njagadde mbalage okisimba otya. Beera ng'ofuna gye bayita endokwa y'ekisubi, ogiraba, efuna gy'ogijja ogikuule, naye ebeere ng'eri bw'eti, ng'eriko emirandira nga bw'ogiraba. Okiraba? Kati eno gye bayita endokwa y'ekisubi. Ogisaleko obukoola oba ogisaleko obusubi obubeerako. Kati bw'omala funa w'ogenda ogisimba. Kisimbe okumpi okuliraana ennyumba nga bwe nkugambye. Kirungi nnyo mu kulwanyisa ensiri. Kati bw'omala beera ng'osima kye tuyita ekinnya. Bw'omala okisima nga bw'okiraba, gikwate bw'oti. Olaba? Giteekemu bw'oti. Beera ng'ogiziika. Giziike n'ettaka lino ery'emabbali bw'otyo. Olaba? Awo ebeera ewedde okusimbibwa. Kati bw'omala ogisimba leeta amazzi. Beera ng'okifukirira amazzi, giweeko amazzi. Kati amazzi ga togayiwaako buli lunaku. Bw'omala ogisimba n'oyiwako, yisaawo ennaku 2 oba ku 3, oddemu ogifukirire era bw'otyo. Yisaawo ennaku 2 oba ku 3, n'oluvannyuma oddemu ogifukirire. Gifukirire okumala wiiki emu, ejja kuba ekutte bulungi nnyo. Gambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.